tewali yali ansabyeko ku ssente yonna mbuno muwe ssente mbu nsobole okufuna tiketi y'NUP. abo boogera bijweteke byanjwanjwa oyo kalebule bagala okunyambaza nnyini eddiba ly'embuzi bandiise emisege balimba nze teri yali ansabyeko ku ssente ekirala sinyumyangako na chairman Nyanzi ku WhatsApp nga bwe babijweteka teri yali ansabye ssente neyo handwriting eyogerwako si yange mu WhatsApp si yenze siwandiika bwentu n'oluzungu lwange si lweru olwange lwaddala nnyo okusinga akaawo si yefa abaayogere. Baganda bange mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano mwenna abatwala obudde ne mutwala omulimu gw'amaanyi gwe mukola ogw'obutawera okuba nga mubeerako buli kadde ne muba nga mutuwuliriza mbaanirizaako nnyo era mbaagala nnyo kiva nkozeseza lino eddoboozi lyawamu nsobola okuba nga mbeebaza. Baganda baffe abali e Qatar, Dubai, Oman, UK, abali mu US, abali e Canada, abali South Africa, abali e Kenya ku mulirwano mwenna mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano nkimanyi temuvaako mubeerako nnyo nga mutuninze UG Update TV. Nagamba nti gwe agala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otweyungako. Nkubiriza nti nno gwe oba omaze okusubscribinga kirira wansi waliwo akadde kakooneko kajja kuyambako okuleetera alerting message okubanga kakulaga oba waliwo obubaka bonna obuzzeewo bwe tutaddeko ojja kuba nga olatingibwa ng'okitegeera bulungi nnyo nti waliwo information ezze gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Habula nammwe mwenna abeetaaga okuba nga mulanga naffe nga mwagala okola advertisement naffe ennamba y'essimu eya WhatsApp yeeyo gye muba muyitako mujja kuba musobola otufuna bulungi nnyo osobole okuba nga naawe bizinensi yo emanyikibwa osobole okuba nga ogikuba abantu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ennamba eya WhatsApp gy'oba oyitako ocommunicating naffe tujja kuba nga tukuyambira ddala bulungi nnyo. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Mbaagala nnyo mweraba.